Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yasima n'alagira abantu be begemese ekirwadde kya ssennyiga corona era mu nteekateeka z'okugema abantu be COVID-19 ezize zibeera wano ku mbuga enkulu e Bulange Mengo abantu be bangi bazijumbidde. Olw'okuba nti bangi bazze bafika emirundi egiwerako, Obwakabaka nga bulwamu ne bannamikago okuli KCCA n'abalala bategese okugema COVID-19 okw'ekikungo okw'ennaku ennya okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 okutuuka nga 23 omwezi guno. Olero Minisita y'ebyobulamu era avunaanyizibwa ku kikola ky'abantu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma asinkanye abaami ba Kabaka abamukulembererako emiruka egikola eggombolola ya mukulu wa kibuga Mengo Lubaga okubanjulira enteekateeka eno. Bw'abadde ayogerako eri abaami ba Kabaka bano, Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma abasabye okwewala abantu abakugira okuweereza Kabaka waabwe nga beekwasa obusongasonga. Naye ekirungi nti akasengejja kabeera kayitibwa mu bulungi ng'omuntu beene gw'asiimye yeekakasibwa. Era tebabagamba nti musobola kubanga tumanyi eyo gye muli waliyo ababagamba nti temusobola ate abasinga okyogera be babalinaanye aga nti ogundi owaawo oyo abadde wano nga tulaba yazikola ne bwati ne babeera nga tebandyagadde mubeere baweereza tebandyagadde kubaagaliza buweereza bulungi era nze mbawa amagezi nze banzala busujju naye kataba emirimu ngikoledde Lubaga nze ngenda wala. Oweekitiibwa Nankindu agambye nti Ssaabasajja Kabaka ayagala okulembera abantu abalamu n'asaba abaami bano okubakunga bajje babageme sabbiiti ejja. Abantu bangi abafuna ddoozi eyasooka tebaddanga kumpi ebitundu 4 ku 100. Abantu bangi abatuuse okugemebwa abakati abawezezza emyaka 18 n'emitendera emirala nga bwe gyamenyebwa bagenda kutusomesa tebannaba kujja. Naye mmwe abali mukulu wa kibuga mujjukira bulungi nti abantu baafa COVID. Abantu twabaziika singa COVID amala nadde emabega bw'ati agenda kutusanga ati. Omwami wa Kabaka amukulemberako eggombolola ya mukulu wa kibuga Mengo Lubaga Samuel Mukasa Bakanoga akakasizza nti bagenda kukunga abantu ba Kabaka mu bungi era ne yeebaza Omutanda olw'okulwanirira abantu be. Era Ssaabasajja mujjukira bulungi ku lunaku lwaffe olwa local government nga tuli e Masuuliita ensonga yagisimba nnyo kyali kiragiro nti abatongole Obwakabaka bubayimiriddeko era bano nsuubira ndowooza byonna kati enteekateeka eziriwo kyova olaba n'olunaku olwaleero badde lwa Easter Monday bagambye nedda katugende embuga Ssaabasajja yasiimye nsuubira era n'ebinaava wano bagenda bikola ki bituukiriza si bwe kiri bannange. Akulira ebyobulamu mu ggombolola y'e Lubaga Dr. Dennis Guluma asabye bannayuganda okukimanya nti COVID-19 tannaggwaawo era basigale nga bagubira amateeka g'abasawo. Tukubiriza abantu bonna ab'omu Buganda wano mujje mujumbire enteekateeka eno mugemebwe eddagala gye liri eddagala liri seefu lyakakasibwa ekitongole ky'ebyobulamu teririna bulabe bwonna eri muntu yenna. Paul Siano Mukibi, BBS